Katonda nga yakuwadde omukyala nga Barbie Kyagulanyi munnange abeera akuweerere ddala munnange ate omukazi omutetenkanya oba munnange omukazi omulungi ennyo okukamalako obumazi. Kaakati nno wali abadde atetenkanyaamuko wali ekifaananyi ky'omukulu munnange ate Bobi Wine era nga by the way kikyagenda mu maaso by the way okutredinga okukwata omubabiro munnange ate okubona ku social media kyagenda okubeera ng'akozesa munnange ate mu kalulu ka 2026 esayidi eyo. Bengenda okubeera nno nga nkolagako ko maaso awo kw'ossa ate ne Dr. Jose Chameleone wali n'omukyala Juliet Zawedde munnange bongedde munnange okulumya abateesi esayidi eno. Ate nga wali munnange Pierre Pounds avuddeko wali n'akakasa munnange wali the African Nations munnange Shani no 24 esayidi eyo. Ngenda kubeera nno nga mbikolagako ko mu maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kakati nno kansukwe nkutegeezeko nti no omukulu munnange Bobi Wine wali mu katambi nina akatambi ako nga bw'okalaba babadde wali ku photoshoot y'ekifaananyi ekyo kyagenda okubeera ng'akozesa munnange ate mu 2026 akalulu esayidi. Actually katusooke tulabe embeera nga bw'ebadde mu katambi wali omukyala Barbie Kyagulanyi. Kino kiyite presidential poster photoshoot Bobi Wine gy'akozesezza. Bobi Wine ayagadde okwawukanako n'abakulembeze ab'enjawulo munnange. Ye tayagadde kukozesa munnange ate kikadde for always nedda akozesezza ekifaananyi eky'omwaka guno 2025 era nga boogezaawo okulaba ndowooza olaba ekikadde kyeyakozesa mu kawulu kali akaggwa bwe kityo. Kakati nno babadde wali ku photoshoot ne basobola okulonda ekifaananyi ekibadde unique nga bw'ekiraba kyagenda okukozesa 2026. Barbie yabadde akikuttemu era nga boogezaawo okulaba munnange wali omukyala Barbie Kyagulanyi munnange yabadde wali ng'ali mu kutetenkanya ekifaananyi engeri gye kigenda okubeeramu. Abadde wali mu katambi ng'ali mu kutetenkanya munnange okulaba nga akafaananyi kalabika bulungi oba nga kabeera unique wali ekifaananyi eky'omukulu munnange ate Bobi Wine. Bwe kityo nno munnange akatambi ako katwedinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok. Katugende mu maaso wali ne Dr. Jose Chameleone. Akatambi kano ak'omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone ne Juliet Zawedde kongedde munnange wali okusaasaana nti Juliet Zawedde munnange ne Chameleone nga bongedde munnange ate okulumya abateesi. Babadde leero eno nga bali mu kkoonakoonamuko ku dansi nga bw'ogezaako okulaba naye muganda wange gye biggweredde. Anti ndowooza amazina ndowooza ogalaba wabula bannange Chameleone tagwayo naye nno webityo munnange webiri mu kutambula ku social media. Mu katambi ako nga bw'okalaba era ak'omukyala munnange ate Juliet Zawedde nako kabadde kakutte omubabiro wali ng'ali ku zi headquarters eza CID wali era nga boogezaawo okulaba munnange mu katambi ako. Kakati n'abamu babadde bagamba nti no ki ekigenda mu maaso omukyala Juliet Zawedde ate akolayo ki eyo esayidi. Jjukira nti nno ebigenda mu maaso wali makkati gaabwe ne mwana mwenzi munnange ate Tamale Mirundi JR esayidi eyo. Naye nga byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso esayidi. Kati weyongereyoko wali omukyala munnange wali Pierre Pounds abadde wali Namboole ali kwogera munnange wali ku Shani 24 oba munnange kiyite African Nations esayidi. Kakati nno sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke nkulekere kano akatambi ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo. Hi guys, this is Pierre Pounds and I'm here to talk to you guys about the CHAN tournament. Ekisooka byonna CHAN kitegeeza Championship of African Nations. Simple as that. Or you can say African Nations Championship. Most of you think CHAN is the same thing as the AFCON, but totally different. Why? CHAN eriringana teams eziri mu local leagues ensi mu Africa. CHAN yakabeerawo emirundi 7 guno gwe gugenda okubeera omulundi ogw'omunaana. And guess what? It's happening in East Africa.
Uganda, Kenya, Tanzania. Those are the countries that are hosting CHAN in 2024. It's CHAN 2024, by the way. It's not CHAN 2025. CHAN 2024. CHAN 2024, in a Group C, yeah. Group A, Group B, Group C, and Group D. And Uganda is in Group C with Algeria, Niger, Guinea, South Africa. Team we're going to representing headed by the one and only Captain Alan Okello from the Vipers. And of course, it has the top boys from our league, our Ugandan league. Nambole agenda hosting emipiira 12 egya CHAN. Emipiira gya CHAN egigenda okubeera wano e Nambole. Mwe muli ogw'okumande nga 4 August tugenda kuba tukuba Algeria. Then nga 8 August tugenda kuba tukuba Guinea. Then nga 11 August tugenda kuba tukuba Niger. Then South Africa before the knockout nga 18. So I have some amazing news. Ogenda kubeera ogula ticket ordinary mitwalo, VIP mitwalo 3 ne VVIP egenda kuba ya mitwalo 5. Naye ku ticket eyo ogenda kuba osobola emipiira ejja in one day. You're going to watch omupiira ogutandika ku ssaawa 11 ogwa ttiimu ezitajja kuba Uganda. Then n'ogwa Uganda bonna bagambye ogenda kutandika nga ku ssaawa 2 ekiro. So get yourself a ticket as cheap as you can and enjoy that. Just a good time. Just a good time.